Uganda Diaspora Culture and Tourism Event presents East Africa Culture and Tourism Expo Dallas, Texas 2023 from 1st to 4th July 2023. Registration fee is $250 and vendor table $500 payable at Post Bank Uganda, account number 11100370000790 or www.udcate.org and send proof of your registration to presidential@gmail.com. If you come from Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, South Sudan and DR Congo, this is your time to explore, learn, share ideas, discover new places, make friends and have fun. For more information, call +256 7833 77999 or WhatsApp +197 279 91241. The East African Culture and Tourism Expo Dallas, Texas 2023 is powered by Nile Holdings, Post Bank and Teddy's Events Deco. Endabirira y'olususu lwo buvunaanyizibwa bwaffe ku Brenda's Beauty World. Tukola facials, massage, body scrubbing, okusala omubiri, pedicure ne manicure, reflexology, detoxification, okujja obutwa mu mubiri n'okusomesa abayizi ku bikwatagana ku nsusu. Ku Brenda's Beauty World tulina buli kizigo ekya buli kika saako n'ebyo ebisala ku myaka. Brenda's Beauty World tusangibwa ku Mabirizi Complex ku Kampala Road, omwaliriro ogusooka. Tukubire ku ssimu note 7 note emu 10 ne note 777 228 note 2 Brenda's Beauty World. Ofuluma weeyongedde okwagala endabikayo. Brenda's Beauty World. Inajogenda no wano lususu. Alina waka yaliko. Inajogenda no wano lususu. Brenda's Beauty World. Eri full figure. Full figure nga bwokera ku machano tula mu kamera. Noba kugugambako. Ndagala oyige nawo okukiriza okugambibwako. Nga bwokera ku machya. Noba kugugambako. Nawe yiga okukiriza okole ki? Okugambako. Sigwe Natasha. Ne Natasha bamugambako. Tumugambako nti yali atunga kyalaani. Ne Natasha. Osobola omugamba kuba ng'oli mu position emukola ki? Kuba tusabwe munayogana ogambeko Natasha omugamba ki olina public office gye wamuwa? Tata wa mugambako. N'omwami wa mugambako. So, obuzibu full figure wiyinza okubanga babbule bonna byawanvu yeeyo yonna. Buule asobola okuraisinga concern ye. Natasha n'omulaga nti yo kennagitegedde. Problem is endowooza ya sigambwako yeyinza okuwanvu ekintu kino kigenda oba kigera oba Buule lwaki yanjagadde okujja full figure ku mpewo agenda kufuniramu. Buule yayagala omulimu gwa full figure ng'agwagaza ki ave ku monitor agende ku sorti. So ne full figure alina okuyiga nti mu bulamu nga bwe ŋŋambako nange basobola okuŋŋambako. Nga bwe nsobola okugamba ku muntu nga sina yansasudde nange olwa asobola okunjogerako nti wali amukoze eki amusasudde. Abiganye munne. Tandika. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. abavuga eggwanga linaasoma kuba abantu abali mu ggwanga eno bamitwe minene kyobaana yo olumwasukka kati yo olabye yabiganye naye wano ne tubeera nga tushuutinga n'oyogerera awo ayina lwe yabuuka mu ntebe ng'agenda tuga omuntu wano waki mutulekanira waki temutulina netumala netukola abiganye avuddewo bubi but olunaku olwaleero nga bwe ntera okukola buli mwezi leero nine Saymo kawalaata Saymo kapata gyali kapata gyali nga naye Saymo idoni MC kapata agala omwe emirembe gyali agambe nti namukoppa Saymo ono muleeta buli mwezi nga njagala okupickinga his mind the
bakitya the journalist's perspective ye nga bw'abeera alabye ebintu ku stories ez'enjawulo ezize zibaawo. Omwezi guno na story 3 zenjagala tutegeke essira. Esooka ye ya bano bonna ade boogera ku Salty Bujingo Makula bonna nga bwe babadde. Then endala ye ya full figure ne Buule. Then ejosemba ejja kuba ya Pastor Jengo. Musajja wange alina ekijjulo enkya. Nakulabye nga oli naye. Ne leero mbadde nva ku mwasuze mutya nga gwe baleese. Ne mugamba owaayo oli otya. Nakulabye ne Saymo nangamba ye Saymo omusajja wange biki. Now first things first soko buze kuba tulaba. Ne mugamba mukye bali Kasuku live. Nsoma comments singa ndaba comments ebbiri esatu ezisooka nga nnungi. Sisoma comments kasitaba mpisaamu eggaali mu comments esatu ezisooka. Olumuti okulaba omuntu nakuvuma si kyangu. So naba comments za share za esembayo. Mwebali kusooka kugoberera abantu abali mu Bulaya kizaamu amaanyi. Mu nsi muno tewali muntu ffenna ffe be bamu okusalawo okukyusa mu ndowooza kuba kusalawo kwonga gwe omuntu. Era kyova olaba tukolanga tokomekerezanga kyolowooza ku muntu ng'olowooza yooyo. Abantu tusalawo okulowooza nga bwe tulowooza nga tulina maybe nga okulowooza kwaffe kutuukiramu ekyo ekifo kye tukola ki. Mwana kyakoze. Naye nga weero kubeera nga mukola ki mubeerako Kasuku live. Now nakulaba ng'okyaziza Ssaabazonto Kidomoole ng'ogezaako mubooza bikwatagana ne baakyaza ani amusasula ani amuteekamu ssente oba ani gwe nakulaba okyazizza omulala awo Dr. T. Dr. T nange namukyazaako. Ani omulala gwe wafuna awo? Topic it was Ssaabazonto Dr. T. Waliwo omuntu omulala gwe wakyazaawo. Maybe full figure. Fukati gwe mu kusinziira gwe from a journalist perspective. Problem eri ki? Kakati problem eri either way by the way. Side zonna zirina ensonga. Naye kati omanyi bino byaffe betukola ebya YouTube. Olumu ethics z'amawulire tuzikola ki tuzireke ebbali. Tikyova nti Saymo w'abaana ayogera ku Makula bw'afuna sayidi y'omuntu ayogera ku Makula agiteekayo buteesi. Naye ate si wemba ngenda ku TV ebiseera ebisinga nfuba okulaba nga mbalansinga nenfuna eyabadde ayogera ku Makula then nenfuna n'awolereza Makula ku TV because ekyo kiri called for. Kati wano ku YouTube ebiseera ebisinga ndowooza engeri gye talina regulator ali awo ali direct nti tulina UCC. Kubanga Google yandibadde nga regulator waffe. Ye kyatuvunaana kuteekayo buseegu kyatuvunaana kuteekayo violating ddembe ly'abuntu ebintu bitambulira awo. Taturegulatingira kusinziira mu content na ethics z'abamaki mu layini y'amawulire. Mu layini y'amawulire namwera mwetuli naye like gundi Google ye ayinza obutasobola awo ye atwala content kasatubanga tali mu kizibu kiviolatinga kintu kyonna. Kati ekyo ne kireetera olumu okwekubira ewali abantu abangi. Social media eri populist in nature. Nti abantu baagala nnyo tambulira we balowooza nti numbers ennyingi we ziri. Content creator bwa realizinga nti nno abantu abali ku social media ebitundu 65 ku buli 100 biri against obufumbo bwa Susan ne Bujingo. Agenda kutandika creatinga content ali mu line kubanga ali 100% sure nti buli jenteeka yegenda kwa bajja kugiraba nfunemu sente. But kyotalina kwerabira nti ate osigala oli w'amaki w'amawulire. Obeera w'amawulire kubanga tuyina journalist, tuyina blogger, tuyina vlogger. Kuba kati ensi weetuuse waliwo layini eri awo. Ate ne mu YouTube zino oziraba era nabo wali mu description bateekako waliwo news and publishing. Waliwo entertainment. So by description kakati
tusobola okugenda into nitty-gritties okwongera okutematema okumanya Kasuku byakola bigwawa naye okusinza ku description ya channel yo naye ekifaananyi ekinene it is mawulire kale otegeera kati ekifaananyi ekinene engeri ekiri kyamawulire kati omuntu atandika okubuuza omanye ensi eno nga tuvudde ku muntu atannalya omuntu alina ekizibu ku muntu omuntu eyali agudde mu kizibu ekimu n'omuntu kyakoze njagala tumanyi ne ku nsi waliyo omuntu atagwangako mu mbeera eyo ng'ali mu position yebuuza naye afaaki oba otegeera kakati wetuba twogera ku Makula ne Bugingo waliyo atabeerangako ndiga waliwo omuwala nga tebamubbiranga ku musajja waliyo omuntu nga si mulokole oba otegeera kati oyo ye alina ekibuuzo kyabuuza kubanga talina any connection ku bino ebyogerwako oba otegeera abasinga obunyiivu be bakazi ababbiddwako babba baabwe abawala abato be balokole abagenda ne bawulira ekigambo kya Bugingo nga balowooza nti ekigambo ekyo kibabulira kyakubeerera andi balaba nga kitandisa okukola okukyusibwa kati abo tosobola tolina kyokola kyobagamba naye ekibuuzo waliwo ono atalina attachment yonna abuuza naye ofaaki tadayiriuti nga tagaana bino byoyogerako naye ye abirabira mu gundi ya buntu mu buntu oba otegeera tiyagamba nti siganye ono yakola bwati ne bwati ne bwati naye nga kisusse kuba yakirabira mu buntu Kasuku ngenda kugamba ekintu kimu nti mu bulamu ffenna tukola ensobi wabula bwe tukola ensobi omuntu singa n'omukuba osobola omukuba okusooka abantu ne basanyuka n'omukuba ogwokubiri ne basanyuka ne mu gwokusatu bagamba ne kale yamukuba luli waki era amuzzeemu oba kitegeera so kati ngendayo ewa Ssaabazonto nga ngezaako kurespondinga ku baana abatono kuba be ba minority naye nga ate bali mu kubuuza ne mu conscious question yo nti why lwaki alemedde nnyo ku kino ate ekyo nalina kibuuza lwa nsonga nti nze kunze nzikiriza Ssaabazonto kye yakola nga mdipendinga ku nsonga ze yali mutuufu naye ate ensonga ezo teyandifunye mukisa nsi kuzitegeera kati ng'owamawulire nze kunze nalowooza nti ngezaako ku protectinga mulimu gwe kubanga ate tasobola kwetunuzaamu kamera kugamba abantu nti bannange ensonga lwaki nkola episode eno neeno njikola lwa nsonga eno kati ate walina obba owamawulire munne ajja n'amubuuza kino kyokola lwaki kituufu era kyobulaba nti yaddamu buli omu n'amaliriza nzikirizanga amatidde nti Ssaabazonto kyonna kyakola akikola lwa nsonga Ssaabazonto yagamba ekyo ekintu akikola lwaki ekisooka Ssaabazonto yagamba nti buli bw'okola ekisooka gundi yasooka najja n'akola episode yasooka biini mu episode yasooka mubaamu ebibuuzo abantu bye babuuza nga byetaaga okuddibwamu oba ntegeera bw'ajja ate okuddamu abaako byakola ki byaddamu okwogera wabula ate mu prosesi y'okwagala okuddamu ebibuuzo ate biini atandika okubeera nga okubeerawo kwe sefute ye kusigala ng'ayogera ekyo nange naye kijjukira ng'ako nako kaali kakolomoni ka Pastor Bugingo ng'ajja buli bwe yakubanga abasajja nga bagamba temukyasobola kunzita okuleka ne mundeka nga nkola kinga njogera ne mumakinga nti asobola kubanga mutuufu ti Pastor yona wetuka nga akuba abasajja nga bamaanyi nga womugeraganya n'abasajja bali naye abasajja bamusinga amaki naye nga ye amaanyi gali kazindaalo gali mu kwogera oba amukubidde essimu ajjira kazindaalo n'agamba lwe yankubidde kati gwe yamukubidde tojja kuddamu mukubira bw'alaba abatandise okusaalimbira wakawera nga ajjanga akyogera nina enjiri yemadde embulira emabegakawo nenda baliwo batandise okutambulira ewange kati ne oba olina kirala ekyoyinza okumukola kiyinza okubeera ekiki ekizibu so bwe yaŋŋamba ekyo nsobola okukikwetinga ne ŋŋamba esobola okuba nga tukiika ekola kubanga mu mateeka tusobola okugeraganya ku tteeka ekyali kikoleddwa mu kkooti emu tusita mu keete endala so waba waliwo yali akikozesezzaako niyo no kisobola okukola so mu discussion yaffe it was kugezaako kutunulako ewalala omanyi mu mawulire ensonga lwaki YouTube channel zaffe wano mu Uganda tufaanaganya content nti ffenna tutunula wamu bwe tuti
kati zembeera ne Lawrence gwenkola naye ntera nnyo mugamba Lawrence tuyinza kutunulawo abalala batatukoze eki batatunudde because ekyo naye ebeera plus eri omulimu gwokola ki gwokola kubanga owamawulire omulala yandi kuba emboozi yali y'amaanyi omulala yandigezezzaako kunoonya bbiini naye ayongera amukola eki amukyaze abalala bagezaako kunoonya Ssaabazondo baali bamubuuza ku Ssaabazondo ku bbiini ali luddawa kati nze nga sinagenda mu bbiini ali luddawa naye ensonga ki badde kukozesa emboozi emu 2 3 ng'owamawulire ekyokubiri ogezezzaako okuinvolvinga side eri gy'oyogerako okusobola okubalansinga gundi eyo story eyo ebyo byebibuuzo ebibuuzibwa lwakuba nti nno side eri endala erina abasanyufu bangi nti bino ebibuuzo tebiweereddwa mukisa kuwulirwa nti side eno endala teweereddwa mukisa kuwulirwa oba kitegeera ekyokubiri mu mawulire muno tulina abantu bangi nnyo n'okolayo ekintu kimu nagamba Saymo, I thought you're professional but you're not naye nga singa ofuna omukisa era Katonda yatuyamba nga YouTube eno teringanga WhatsApp ng'eriko voice note twandibadde mutulayo tumeggana n'abantu nga mubuuza what is professionalism gy'oyogerako kitegeeza ki kubanga no mu Uganda bw'ogenda ku side omuntu gy'atayagala tobeera professional you're only professional ng'okola kyayagala ate nga kyekisinga okubeera unprofessional mu mulimu gukya guno n'akabeerako mu mbeera eyo emirundi egi emu yali ya Brian White Brian White aba NBS bamukuba story ku story kwanikati naye ng'ate mbasanga kati nze no Brian yaŋŋamba Kasuku abasajja kiki bafaaki nange indirectly ng'agezaako okuŋŋamba yogera n'abaki naye nga siina bwe njogera n'abasajja nga bo balaga because omanyi story ejjanga eriko voice y'omuntu era situation yemwene y'Abassaabazonto nti nayagala nnyo okugiyingiramu naye nga problem eriwo nti there is a voice speaking not Ssaabazonto waliwo ayogera wano okitegedde the only way you can count on ayogera kufuna gwayogerako ye agamba ki okitegedde weereza oli omwana ye ayogedde kati gwe yayogeddeko agamba ki kati zezo scenarios bbiri kati nentuuka nga nsigala nsanga case mu field nasinkana Kafuko ba Natalia naye nga kaso nembaga man bemubanga byemukola you have your facts right me I have no problem with it the only challenge is one nti if you don't have your facts right it comes back to bite you and when it comes bekikomawo kuluma nzaawo enviirayo nenga nti waaki mwali muwaayiriza omusajja naye wano nga facts muzira era omusajja yaŋŋambanga nnyo Kasuku abasajja abo ne muyamba wano oli namuyamba ku kino wali nga siina bwe nsobola kukubira Natalia oba Kafuko oba Case nti mulekeraawo kubanga kyandibadde kirinnyirira nze nange kyenzikiririzaamu nti ow'amawulire baafuna story ng'agirinako obwino eri accurate agikole kanne wano kyekimu kye nafuna nti omusajja oyo yayogera bye yayogera kuba in both scenarios Brian White kyali wange Pastor Bugingo ne Makula bakyali bange okitegeera naye because saaliwo ate ekintu ekyali kiri personal saaliwo saakimanya I could comment as far as an outsider nayogerako ne Makula nanga nti baleke boogere bwe banakoowa bajja sirika nenjogerako ne Musumba nanga nti abo mbasobola kuba nali ngezaako muga nti tusobola otutuulamu nammwe ne muwa saidi yammwe ya story nanga nti ebyo biveeko abo mbasobola kuba ye perception gy'alina ndala bw'olaba nti story nga bwe zitambula zonna they have tried to alienate him bamugjamu ye they portray him as a good person baasooka ne bamukuba bagenda okulaba nga kisoboka okuba nga ayinza kubanga okituuka mu Pastor Bugingo n'abakozi be ali abeera wakati ng'aka omusajja oyo yangobesa ku mulimu naye yampa emyezi gyange 2
abakozi banje bavudde ku mirimu nga bakyabanja paka nakati emyezi nga 6 sente ne batazifuna kati bwe tugenda mu basics z'ebintu abantu abakozesebwako Pastor Bujingo kiyinza okubeerera ekizibu okumu kuba as far as being a boss is concerned lwansonga nti ebintu ba boss abasinga ebibalemye ate yabikola kakati bonando mbamalizanga bamujjeemu ne batandika kukuba omukyala anyway story nziraba nenga bobuuziza nti afaaki naffe batera obitubuuza nga bagamba Kasuku omusajja ng'omulemeddeko ofaaki kakati omanye ekyamazima ofaaki ekyamazima kati amawulire gajjamu interests biseera bitono nnyo omuntu wabeera ku kintu nga talina interest mu kyo kakati maybe gyekidda nti interest agijja kuki yagipiikinza atya awo maybe woyinza okudda anti ate ffe kati mu society yaffe wano problem gye tuyina nti tukyali rigidi tetunnamanya nti amawulire gamovinga into interest nti the core principles of journalism don't move but they are all driven by interest. Nti Saymo interest yange bebeera nti ya ku exposinga I need to keep in the parameters of facts truthfulness and what then ne meeting and why when where how oboshegedde kati ebyo na kastambyambala bwenti I am good to go ate Sabazondo kyayina nti nebe yandibadde nga ayina personal vendetta into gaina kyayagala okutuusa kubana Dr. Tibe Muchaza ngamba nti Sabazondo abelieving anti Pastor Bujingo yabasibya ekyo kyalo gwabasibya yanange kyenzukira ndi kukoti bwe naliyo omu ku basajja ba Pastor Bujingo yaliyo onoonya relationship between the omusango n'ekyali kireetayo omwami kati na RDC kiyinza okukubula exactly kati the only challenge the only thing is nti ne baba naye gwe mukisa gwafunye to get back to Bujingo yasigadde mu parameters asigadde mu parameters z'amawulire oshegedde kyokka kyatakoze kyakubeera fair nti involvinze bali which he can easily say nti I reached out to them and they are not willing to do what lwakubandi kati mu mawulire omanyi osobola okuba nga tosobola kufuna Bujingo na Susan naye osobola okufuna abali mu position efaanananga you can decide to daten yourself n'oleta full figure obategeera osobola n'ogamba nnoka neekuba ebisooto ndete full figure najja n'ayogera society biyinza obutasanyusa society naye butugenda kusaidia balance obeera ogyachivinze oba okitegeera naye ndowooza ekyo kijjamu okusinziira ku muntu kyagala omuntu ayinza ogamba nti no ekyo sijja kikola njagala pasita yennyini njagala kuba gwe boogerako kubanga gwe boogerako ate bo tebali willing kwogera and lwakuba nange era nakyebuuza nnyo neŋŋaa naye paka kati kuba babadde bazikizaamu awo ne baddamu bupya olwo batuganya nti gayo oli bamuwamba nti bamuwamba ate ne tuwulira nti yali Nairobi ate naddamu n'alabika kati ne baddamu nagenda olwa Junior bamuleese Junior Matovu waliwo omukyalo omulala awo gwe baleeta waliwo n'omulala eyajja amawulire gano ekisooka bamuli abasinga tuli banafu Bini bwajja Bini alina olububi lwe yanafuya nti ekyamazima kati gano mazima buli muntu eyakoleko ewa Pastor Bujingo alina emboozi ey'okunyumya ago ge mazima amatuufu wabula anyumya n'atanyumya ebibawula bibiri waliwo ali bize ng'ebyo tebikyamukwatako waliwo omulala nga line of business gy'alimu kati ngenda ku example Dr. T yali akubyeko ku Bujingo oyo Dr. T atuuka time nga mu business z'abala waliwo we yeetaagira ani Bujingo takwanga ku Dr. T sente naye bwabala nti mu business eno gyenvuga maaso waliwo ani waliwo Pastor Bujingo tasobola mukuba
kati nsobola okuba nga nave wa pasita nga Makula yampisa nga ne Musumba yakola ki yampisa bubi naye ate nga mu kika ky'omulimu kyendimu kasi obulamu nkyabulina ebirungi bye nafunayo nabifunayo kati kamwesonyi kubanga wali mu maaso nina wenja okukola ki omwetaagira kati otajja kukuba pasita kakati abavayo saa zino okukuba pasita ayinza okuba tanneezuula kubanga abantu abamu babeera disappointed balwawo okulikavalinga abamu bangu oli nobeera disappointed nomanya nti kakati onamenya omutima naye obulamu tebuweddeeyo life has to move on no moving on waliwo asigala waawo n'agamba n'omusajja teyandi nkoze bwati buli wala abali successful n'agamba singa teyandibadde musajja oyo nandibadde ndi bulungi kati oyo mwangu waakwogera oba kitegeera kati nsobola okuwa example Pachota amaze ebbanga nga ayogera mbadde ndaba ku WhatsApp nga yakoze YouTube channel oba kitegeera tikitegeeza nti ebyakolwa ku Pachota biyinza okuba bituufu naye Pachota singa abadde yeezuula ng'alina ebitambula oba kitegeera ebyamukolebwako teyandibyogedde naye abadde teyeezuula ng'okuva ku ebyo ebyakola ki ebyabaawo of which nagwo mukisa nti osanga singa ffenna bamenyebwa emitima tumovinga on abantu abatukola ebibi bayinza obutakwatwako so buli kintu mu bulamu kyonna kirina ekirungi kyakyo n'ekibi kyakyo so nze ndowooza nti kiri eri muntu mbeera ye gyasangiddwamu okusalawo okwogera n'obutayogera naye ngaabwe tuba tusazewo nti abantu tulina bibajja mu mutima ebyokwogera bikyali bingi ebyali ku social media naye n'ebirungi gyebyate bingi. Anyway, how it ends we all don't know because every day story unfolds. No kijja kugomanyi kati mu bulamu kati ngenda ku example I think embeera enzibu pastor gye yasinze okubeeramu yensi okumanya there is Makula in picture naye ate olunaku ensi lwe yamanya nti Makula gyali n'agenda ekkanani nga waliyo abantu ate lwe yasooka okukkakkana kaakati byonna ebyogeddwa ku Makula bituufu naye biyambye Makula kati okukkakkana nti kati tekyali kipya kyebasobola kukola ki kumwogerako kaakati ekibuuzo Makula can we have the new Makula oba oli kale Makula gwe batugamba mukadde kati osobola okutulagayo Makula omulala wabulaawo wakulu nnyo temulina mmala gendawo when I was on my show in the morning nze nawagira Makula kino ekintu kyeyakoze nange omutima guŋŋamba alimba kyaki obujulizi bukyagamba nti bamuwa ebyapa biki nange omutima guŋŋamba nti alimba naye ate ekirungi kye tulina nti kati society eri mu kudibetinga ku Makula kyatugambye si ku kyabbini kyakoze eki kyayogedde kati awo kitegeeza nti naba amaze okuwa society weeyina okukola ki okutambulira ku bulamu bwe kubanga lwe tubadde tudibetinga ku Makula ku Pachota bye yatugamba tudibetinga ku Makula ku bini bye yatugamba kati at least essaawa zino ensi kyeri mu kwogerako ddala omukazi asobola okuzzaayo ebintu ew'omusajja oba otegeera naye byonna bye badibetingako Makula yeyabikoze eki yeyabyogedde tusobola okweta all the facts to disprove Makula naye tannaddamu ye yayogedde ekyo n'akirekawo tannakola ki tannaddamu Pastor Bujingo muntu atabuusibwa amanyi process y'okutuusa ebyapa na biki bwekola ki bwekola yabadde ku setting mukyala waawo obujulizi and I believe basooka ku prepinga tugenda kwogera ku ki ddala pastor asobola okuleka Makula n'ayogera ekyo kati mu kaseera nga tumazeeko wiiki namba nga tudibetinga yazzayo ebyapa bateyabizzaayo ku Sunday bw'analeeta amazima agaproving anti ebyapa yabizzaayo nga ne mama nejjazaala wa mulina olaba baba balina kubanga Makula tasobola kuhandolinga bini byakoze eki byayogedde kati singa Makula tumazeeko wiiki namba nga alabika ng'omulimba akyasingidde ddala mu nsi ku Sunday najja n'obukakafu obukakasa nti ekyapa yakizzaayo omanyi nti aba asaanyizaayo byonna bini byamwogeddeko so chivanze na nze kunzi in my personal submission Makula was right okubaako kyawa society ogereko nga kikyasobola okukihandolinga hopefully singa tewebate yabadde ensobi
oba bw'aba yabadde talimba obategeera waba yabadde talimba n'amala ajja ku Sane Makula n'abaako ekituufu fakisi zaatuwa nti weekend buli omu abadde ku kino wama maama gyebaleko nti kaale ekyapa saakikuwa saatebe egenda kugamba ki kubanga Makula tatanalabikako ng'omuyaaye ng'omulimba nga weekend naye ng'omaki kimufuula omulimba Makula yaleese ekintu ensi eno esingamu bakazi ekyamazima omukazi omuwa iPhone leero oba oweta booti n'obusanga ka girlfriend ko n'okusanga nga okakiisinga n'akukyawa n'agenda na iPhone gye waakamu nga tanagiteekamu na line kubanga wemangu weredde iPhone wa n'oweta wali ku nsonda ng'osanga n'omuwala nga iPhone tonnagiteeka mu kaadi mpa iPhone yange naawe lwaki onkyawa n'ogenda n'essimu yange kiba kizibu omuntu okugikuddiza naye nange njagala naye lwakuba ninayo abantu bemmanyi abaali bazizaayo ku byapa mbamanyi ate ennaku zino waliwo embeera eriwo naddala ku saidi n'abasajja asajja bye basooka bitandika omusajja akeera ku makya n'ava mu nnyumba gye yeezimbira n'agenda n'akulekawo naku omusajja asigala akimanya alina attachment ekyapa kiri mu mannya ge abantu bagenda bbeerawo baana be ekyo si tekiri wala nnyo anyway it's a discussion that will evolve with the time so we are wait to see how it ends nkyenjagaddemu kiri kimu nti balina enkwata gye bakuttemu ekintu kyabwe no manyi amidst everything kubanza musumba yanga nti Kasuku bino tobonabona kunnoonyako interview nze mmanyi bwenjo bikwata social media eno ogiraba nagamba no Kasuku ndoza mu interview yaffe yasooka nti bantu ki abasinga ku social media there is a lady mukwano gwange yafuuka mukwano gwange nja kugamba nti mukwano gwange because to an extent waba alina gwayagala oweereza sente because yali ampeerezaako ku sente neza Shafiki yaziwa ggwe yoyo omukyala asobola ziweereza nze zenzuwaani Shafiki faani wannyo wa pasita oba ontegeera era nze yalangambyeko mu inbox nange wano pasita saamutegeera n'omukyala otasa agenda kupostinga ku Facebook ne muntu ku muntu asobola kikola ki mukyogera kakati bw'omala otegeera ku Facebook nti muntu kyasobola okugjayo enjala ku Facebook osobola okumanya engeri y'okumuhandolingamu social media nzibu nnyo ku muntu atatwala budde kugitegeera naye bw'ogitegeera n'omanya nti ndiringa noono nyangu nnyo yakuhandolinga so and I believe pastor social media agimanyi then kinyengera gamba sister Makula ekirungi ky'ensi eno ejjudde abantu ababi naye ng'ensi temanyi nti baki babi kale society kwe kudefining ng'omubi then introduce the new Makula biri ebikadde bikole ki bireke kubanga bano abantu teri agenda kulwana na pastinga present nnungi tali so mukama kyeyamuyambye wabanga byonna beboogera bituufu babyogedde akyali Makula ng'oli kati obulamu bugenda mu maaso neeyayogedde asigadde ali omu kati kyembadde nkugamba walinga tumaliriza nti abantu abadde bagendanga bavaayo nti YouTube eno tujjudde abantu tuli banafu mu kuyiiya content nti oli bwe bamanya nti kati alina biini nga batandika okukubira obusimu buli omu ayagala biini nedda gwe Bruno Beti wakoyako ku Salty onampayo interview Bruno Beti ngalaba tekyamukolera makulu ebintu bitambula bulungi Alozias Matovu Junior ali Canada agenda okulabanga Matovu ye n'amuwa pachoto langompewo pachoto ye najja n'agaba oba oshegera ekyokubiri nze nakolako we nakola emboozi ya Ssaabazonto nafuna abantu nga basatu nga baagala kujja kwogera oba oshegera naye tuka time n'ogamba nti kino kyenvuga because byonna wano mu mawulire it is supposed to be a project kikyovuga okikomyawa si kulinnya taxi motoka zaabiwagu nti kino kyenvuga kintuusaako no kino kintuusaako wano olina okukola project ng'erina weekola ki weekutuusa anyway that story has gone on for a full month we don't know what comes next after it but just keep watching tujja kuba tweyongera okulaba ebintu nga bwe bitambula ne gye binaggwera that is bwe binaaba binaggwa naye abafunamu bafunyemu kati ng'oliko ogambye atandise YouTube ye
baba afunye nene guni nalaba ina YouTube ne yanko bina YouTube na guni naye mu byonna omanyi nze personally sitanyo kwagala kukulira ku bintu ne wekiba omanyi mu mawulire gano tulina abantu nga bumujjako amawulire is not anywhere kati problem y'okutambulira mu mawulire oba tonnazimba audience bano baba balina kye bakwagalako obukibwagazi so wakati nga mugezaako okutandikawo abantu mubaguze ekyammwe temubaguza bujingo kubanga bujingo agenda kubeerawo kaseera katono Kasuku bafolowawo balina ensonga lwaki bakola ki bakugoberera kubanga singa wakwata bafolowawo no bazimbira ku project ya Brian White nga gwabera ku Brian White kati takyaliwo wani badde okyalina bafolowa kati saa zino pachoto kyemumanyiko kimu nti ali linguistic pachoto ku channel yo ogenda kuguza abantu kyoba nawe ogenda kuddamu ate kutuula kwogera ku bujingo wona bogenda tula kwogera ku bujingo you're not going anywhere kituufu kiri kimu nti bujingo kyakuyambyeko abantu bakubya bikudda amaaso kati bakumanyi bini kumanyi nga ze comedian essaawa zino wandibadde obeera basaba zontongo okola oyogera ku bujingo nga abantu obatuma ku channel yo waliyo comedy skits obategeera naye abo ogenda ku channel ya bini era naye ayogera ku bujingo kati problem gyagenda ofuna eri egyo essaawa zino bini ali mu kwogera ku bujingo ng'ali wa Saabazonto it is all well ekyo bwe kinaggwaawo atagenda atandika kutunula mu nsawo ya Saabazonto nti yankolangamu ssente oba ontegeera awo temunnalabawo agenda kudda mu Saabazonto yankolangamu ssente nga Saabazonto yakuteekayo yakuwa platform abantu tebakumanya kati saa zino bini wandibadde oconcentratinga if you're a real comedian put down skits ziwandiike abantu bagabe mugende ku page yange balabe skits kati abadde akwagadde kubanga omwogedde ku bujingo bwe yakoowa bwajja ku page yo n'akuzuula nti nga toli talented oba otegeera kati kitegeeza nti now you've started building fan base eyo abantu bakutegeere bakwagale otandika onnoga ennusu now because of time tugenda kukola story endala emu mukulu ono alina abamulinze nga mutwalo wano mera nino kiwa kumaanyi abantu balemerowooza nti oli bubeezaawo kukolaba asooka mu mawulire abantu bamwabatiisa nnyo omuntu akusanga ku boda n'akumanyiira Saymo oli ku boda bannaye nze yenze oyo saaga bintu byaku singa musanga mumpa ku ssente saaga byakutiisatiisa nakamba fitinga bufitinzi mu lifestyle gy'osobola nze kyekyanyamba nze ndi wane essimu n'enkubirwa nti waliwo biliyoni 2 ziri wa Masaka ku boda nze eni nsolo gireka wali nempuukira boda ngende enkole ssente oli mu eni ekyali ku wabale kukola ssente nawe nga tuwunzika omanyi olina abantu gamutwala abakulinze omusajja oyo yasobola okyogera nti olina abantu gamutwala bakulinze wano aliko omuyimbi omwana oyo akuba ekintu alina content yo yampadde layini ngendo gikolako so ngenda mu Buganda Land Board eyo nga sebuki alina content ngenda kuwayamu naye katumale wano naw nga tuwunzika waliwo olutalo lwa full figure ne Buule munnamawulire Buule nze aŋŋamba waliwo wiiki gye nalikodinga naye etali eno ewedde naye eri aŋŋamba Kasuku full figure wakyatumanyiira bw'ati mubuuza ate akukoze eki aŋŋamba yalaba banoza balina exchange ne omwami yaani Mutebi n'agamba bakubye ab'amawulire ate esimanyi mukwogera bitakwatagana ne mugambe newe mbadde sibigoberedde nnyo naye well nekyo nenkireka awo nawandiika ebbaluwa ku UCC ye agamba waliwo ebirala ebyeyongereramu awo olutalo lwa Buule olwo nno olulaba terukoma awo era olutalo lwa Buule lwaliwo abantu era abafiiriddwa emirimu va ku full figure wenyini awo waliwo abafiiriddwa emirimu kakati kubanga Buule
omu ku bantu baali nabo yali mukwano gw'omu ku bantu anyway oyo kaneme gendayo but it's also a protracted war mukulutwala abantu amu sayidi eri bo balowooza bano abaali ab'omukwano ne baawukana ono kwe yavudde owaandika ebbaluwa however ye Buule yagamba ebyo tabimanyi yali ku principle nti ye tayagala full figure byakola ki byayogera kati full figure namuna by'omukyazizza sasoodde kulaba gundi yonna alina gye yabadde asookedde twabogeddeko ebya sho oba yadde ku pacoto nga mukane abaana banvumi omanyi naturally buli wemba ngenda okukola interview eba ne mba nakyenjagalamu then nina n'ekirowoozo nti buli waliwo omuntu kati wemba ngenda okujja Kasuku nga njagala Kasuku nga nakyemwetaagamu nkimugjeemu ntya kati nze buli wemba ngenda okukola ku full figure first of all I don't think kinaavaayo kitya kino sisuubira full figure kuvaamu analysis kuba analysis involving experience involving research like analysis erimu ebintu bingi kati wemba ngenda wa full figure ate si byensuubirayo kubanga tebikola ki tebiriyo kyokka ate ensolo gende wayisima ngambye etaagayo kuba yabirina kubanga abikola ki abirina kati wengenda wa full figure ebiseera bisinga nnoonyayo information and humor that's why I loosen up oba ontegeera kati the problem is nti omuntu yenga full figure yoyo and full figure has been like that kuvanga aliwa people power nero apaka essaawa zino abantu bali biased about her because kati yafuuka waaki NRM newe yawaananga Bobi Wine nga awaana Bobi Wine n'assaawo ekigambo n'awaana Bobi Wine assaawo ekigambo so yabadde full figure kati nze ntera okugendayo nga I just want to loosen up kyova olaba nti ebeera light naye si controlling bigambo byakola ki byayogera kati I'm trying to okuddamu ku ababadde bannumba ennyo actually for the first time najjeko comments ku video nga nyingi nga watidde mangu Saymo comment ozirekangako nazijjeeko lwakati misleading akuliko n'abaagala simu blog omanyi kati mulimu bano abaana nga baagala omanyi YouTube eno gyolaba bagenda ne balivinga comments ezo kati nga mulimu n'agamba nti tu apply nge bagire channel bagijjeko so kati oyo process omanyi kati lwakuba kati gobeera otya process y'okuforwardinga channel y'omuntu ogijjako ogimanyi mpanvu naye mu bulamu kiringanga nze kutegeragana na boda gwenkoonye nkuwa ebiri n'ogenda okusinga okugenda ku police ekyo kyo kituufu naye anti kati wano olaba Saymo you see the biggest problem era ebimu ku bintu ebisinza osumbuwa amawulire bantu kutya nti nze benkyaza omuntu naawe ndowoozaye kati nze for example so many times I've been criticized for hosting someone n'ayogera ku Bobi Wine abantu kye bataagala naye waliwo ataayagala yo kiwulira waliwo ayagala okiyigiramu oba okitegeera kati nze ne bwonvuma wano nti Kasuku olinga amatako nze sigenda kufaayo oba okitegeera kuba ekisooka oli abeera talina mutwe gwange yazze kuwandowooza ye ne babeera nga nze nkyogedde you can debate about what I've said gwe nga boolaba nga tomuvinze radical kati oli banvuma nanga olinga kino era juzi naadde ku live ku TikTok oli n'aganvuma nenga muddiza there and then nze tewalina kubeerawo muntu nze moto yange nga bweri there is nobody alowooza nti alina monopole kubivuma wallahi bw'okinvuma nga kinene nnyo nkikuddiza bwe kiba kyekisembayo ayinza obutasobola kyogera mu kamera naye olubiri olwo lunene mujje tusisinkane mu lubiri nkakasa nze mwe musooka okufulumayo nabagamba omusajja atususeko avumyeyo ebipya naye kati tojjangako comment zirekeeko kakati anyway oli oba akuvuma akuvume no okuvuma wasn't the issue nerabika aba misleading kati katumalirizawo so yensonga lwaki ebiseera ebisinga abantu bakyaza and buli kimu kiba ne audience yakyo so kati oli baba alina ye gwayagala okukyaza ayogere byayagala akole channel ye akyaze gwayagala amukole ki ate n'ekivumo kale nsobola okuzaa mu promo yange onadde enkola ne kayi
webadde ageza okudisproving Makula yagambye kisanga wangambye abatayonka bulungi abatalya kyenkya bwetugenda mu societies ezera naye abantu obudde egina emyaka tekyalya kyenkya oba otegeera naye ate because kayeye bamwagala it is okay naye anti awo kati weva obuzibu kasita kyano oyagala odansingire ku tuni z'abali kye baagala ne kye batayagala yensonga lwaki oggyeko comment kyenkugambye kati mukama mulungi nti nfunye chance ku Kasuku live bagamba nti kaye wangamba nti sirya kyankya lwakuba nti omupiira agukuba aguzza ewo gy'oyagala it is very okay logamba bane kaye musajja waffe tukwagala nnyo kati ono wakwata eggambo n'alisabika ng'alisa gye mutayagala awo afukira omuki omubi ebyo ebivubuka mmwe mubiwadde ebbeeta kakati ne bijja wano ne bitandika okuwoza mbuffe twagala gwe kyotayagala tokiraba full stop kudda ku nsonga ya full figure era comment zizzeeko nga tudda ku nsonga ya full figure ekisooka kino ngenda kigamba ab'amawulire likes of Buule ekisooka amawulire gakyuseemu musomye nnyo amawulire ne mutwala obudde nnyo bungi mu research Kasuku bayirengera ngenda kugenda nsoma degree ya psychology buli w'amawulire yeetaagayo ka attachment ka degree ka psychology kubanga ebintu bye musomye tebikwatagana n'abo bemuweereza temumanyi bantu bemukola ki kubanga ne ya designinga syllabus ya knowledge tuliko essaawa ayinza okuba yagidesigninga dda ate ekyokubiri universities tezirina gundi unifying buli omu asomesanga bwakola ki bwakiraba balina curriculum gye bagoberera okuva okuva mu National Council of Higher Education naye ojjasanga ng'era buli omu dokita oba lecturer alina engeri gyakikyusa mu kusinziira ku ngeri gyakola ki ye gyakitegeera so nze ndowooza nti buli muntu yenna ow'amawulire ate wandibadde ogenda oba n'osomayo ka psychology okusobola okutegeera abantu bekola ki bwe muweereza lwaki nkireese nti bw'ogeraageranya morning shows salt zeebadde nazo neya full figure wakati mu kumuvuma n'okukola ki full figure bunaku abadde alinayo vidiyo etambula okimanya ekyo kati bwe tugenda mu numbers nga musumba ali eri mu ofisi ye atunuulira bantu babadde nga alina mujja kwogera full figure bingi naye agambe naye ekyamazima ekikazi bakola ki bakiraba bakama baffe baagala ebintu ebyo sente ne numbers omuntu alina numbers ne sente ogenda kusiitaana ogenda kuloga ogenda mwogerera tagenda kuva waali ekyo kimu ekyo no tekiri mu kuprovinga full figure byakola ki byakola kubanga singa nfuna qualified Buule ne muteekamu a few elements of full figure twandibadde tufuna buzibu aba full figure kutanga kujjanga ku TV ne batwala emirimu nga tamanyi nti nno wali mukasayo tulina okubanga abaama nga tulina kugangi nga against bakuba baki mawulire wala full figure tasomanga ku mawulire anti awo UCC we yavudde neega atwagala ku bipapula byabo nandera mujjage gye bugenda UCC esolo kikola kati ne full figure wike jogena musanga okumpewo mumbeera yono jakola ki ojja musangako so awo entandikidde nti ab'amawulire twongere okustudyinga n'okutegeera abantu betuweereza n'obudde betubaweererezaamu tusobole okukendeeza ku muwendo gw'aba full figure batandise okuyingira mu mulimu gwaffe oba kitegeera awo wakulu now wetudda ku kintu kya mutebi ne full figure nakyo kisobola okubeera overreacting kitya wembanga nina mutebi awolereza ab'amawulire nga kuliko ne full figure atabawolereza ndabanga sayidi zonna ezibira represented simanyi oba ndaba bubi lwakubeera problem weva nti ono kala ayinza oba representinga sayidi naye azirepresentinga mu leave alone being vulgar nga mu butamanya tamanyi wa watandikira na wakola ki wakoma so nze entandiko ya bino byonna bafull figure okutandika okubanga bazze batandise okujja abasajja betulabanga abalina amagezi nga ku set buli omu ayogera ku full figure lwansonga nti tuli mu kuweereza naye ffe betuweereza biringanga twabijja ku mwezi kati ba full figure bali mu bantu amanyi ku majali wonti amanyi owa boda byayagala owulira kati ye najja naleta ebiwa boda era n'ebintu byana ataliko byanalyzinga ng'owaki ng'owa boda so kati awo nze ndooza we wava obuzibu kakati eri full figure
full figure nga bwokera ku makya n'otula mu kamera n'obaako gw'ogambako njagala oyige naawe okukkiriza okugambibwako nga bwokera ku makya n'obaako gw'ogambako naawe yiga okukkiriza okole ki okugambako sigwe Natasha ne Natasha bamugambako tumugambako nti yali atunga kyalaani nindako ne Natasha osobola omugamba kuba ng'oli mu position emukola ki kuba tusabwe munayogana wogambeko Natasha omugamba ki olina public office gye wamuwa tulitaatawo wamugambako n'omwami wamugambako so obuzibu bwa full figure ne buyinza okuba nga babbule bonna byawanvu ye eyo yonna Buule asobola okuraisinga concern ye Natasha n'omulaga nti kinnagitegedde problem is endowooza ya sigambwako yeyinza okuwanvuya ekintu kino kigenda oba kigera kuba Buule lwaki yanjagadde okujja full figure ku mpewo agenda kufunira mu Buule yayagala omulimu gwa full figure ng'agwagaza ki ave ku monitor agende ku solti so ne full figure alina okuyiga nti mu bulamu nga bwe ŋŋambako nange basobola okuŋŋambako nga bwe nsobola okugamba ku muntu nga siina yansasudde nange olwa asobola okunjogerako nti wali amukoze eki amusasudde katuwabadde n'oyo naawe endowooza egi yakoze eki n'agankubira okugira okunzita naye nga naye mu interview yabadde ayogera ku pacoto so nze nziroza wali obuzibu bwokka kkiriza nga bw'oboogerako ate siŋŋamba nti Saymo okomyawo kamera nkuweerekaye gamba ndeetera kamera kaye yakubidde nga munyiivu yaga tugenda wuumulayo emyezi ng'etaano nga temukola tetusobola kola na full figure ntukyezi sukka 3 nga tetunnayawukana kuba ntera nnyo okwagala omukulu ono akole naye tujja kuddamu tukole kati kaye yamuleetedde kaye oyo naye bannaayo ye yamuleetedde bagamba emboozi tebeera nkadde I think Saymo sums it up well ntera omuleeta once a month nga tunuulira some of those stories that have made headlines naye naddala ng'akavalinzeewo kuba ye abeera abamawulire emirundi egisinga waliwo abantu kye batamanyi akyala waliwo TVM yali eyagala tandika kukola ebibaddewo mu wiiki mu bino ebya entertainment lwakuba nti bo tebakkiririza mu bakozi baabwe naye nabagamba nti omwana ono agende wa palaso nga mukyala we yazze ayina story gy'agenda okukuwa behind the scenes palaso byamugaa nti toteeka ku kamera yasobola okugaa nti omukyala abeera atudde eri nga gwe ono ye ali wano oba babeera bazanyo babeera bakola ki kati ekyo kye twagala oleete wano be tuba tukola ebaddewo mu wiiki okitegera kye ŋŋamba nti otunnyonnyodde ebimu ggwe ku bintu nga bw'obiraba obuzibu buvaawa ate ffe twali tutakola ki twali tutamanyi so naye ndowooza ekyo kiddayo ku baana abatandika omanyi ekyamazima okwakiseputinga ekipya mu bulamu kizibu era bw'otaggwangamu maanyi nga waliwo omuntu agezaako okukulemesa kubanga nze tosobola kunzija Kasuku akola oŋŋambe nti omwana ayingidde lwakuba badde alabanga Kasuku ku makya yabajja okukola ki yabajja okukolamu naye ate ekintu kyokka ekigenda okufuula ow'enjawulo is being you numwa nnyo nga ndi ku TV nga ndaba replika z'abakasuku nga nnyingi ate nga ndabi omutima guŋŋamba naawe olabika wano okyayagala otolina gy'olaga naye nze ntandise okuzingako ntandise okuzingako senkubuga yakasibula stage emirundi anyway ekyo nakyo kiri awo kati buli wobeera replika n'olaba omwana nga content amulina nayagala kumuleeta nga Kasuku ayagala kumuleeta nga gwe nogamba nedda genda otandika ekipya bannanga ekintu ekipya kimenya naye kinyuma kimala ne kigenda bannanga ng'ekintu ekikutte nga gwakirimu nga ye gwe osobola okubeera defined nga gwe so womuneezimbanga mmwe ne bakama bagenda tandika okubeesiga
n'ekintu kyoyogedde bannange tujja binyumyako nga tuvudde ku set. Until next time mubeere bulungi, mweraba.